from that touch. Yeah, today I went to veko kubivulu katono nyo tubaye kumawulira agatambula. Golden band lero bamazo okusunsula. Yes, umsota wegwejjako skin bakuyita bacha. Okweyubulula. So yes, they are recruiting more team. This is the third time they are doing it. Bachikolako kone basigning abakaro nantongo. Remember that session? So kati they are again recruiting. Oyogedde ku Karo. Mwana muwala Karo kwenyumirizamu. Karo nantongo bangambe avuga gym omwana oyo ayagala. Za kunyumiza era Karo ajamanya za byogedde. Bambi Carol, like for real, I love her energy. Actually, ali mukuntekamu amaanyi. Tibuli we mulaba. Ngamba mbere nga Carol. Yafigeyo. Mukwano. Cyane ezo zacha asiri mufumbe. Wanikiremeddemu. Carol mukwano mubiri. Atali so far, I love her. Never Carol beba mu. Bani. Carol amanya abantu abera ne Carol babera bweba. Bambi the good girls. So good. The Carol, just like mama abana. Bambi mulamu wange. The Carol zabalungi. Waliwo wandagirira obudde yatedda tawo. Naye gwe obadde otukyali ku bagondi ba. So they are recruiting. So Ronald Bayinja badde wonyo. Sofia Nantongo. Catherine nabo. Why they are doing this? Ekibiina kigudde. Abayimbi abalala bakaddiye ba Geoffrey Rutaya bamimba Ronald Mayinja bamisa. Wati baleta abaana abapya. Precisely. So they narrated all that. Katoke twalage badde onga ku Golden Band Camp. Olunaku omulindwa luno luchenga lulungi nga ekimuli wano wangamba lwakyusi lwonsijjukira kyosubira okutuuka eyo kakano ntuuse kiki ekirinzija kondo zerulungi wange anti yazalira oyimba kubanga abayimbi abasinga tebamanyi kuwasama n'otawulira kyagambye naye oyasabye bulungi nnyo kitegeeza buli kimu kibukimba. Yes. mu bulamu bwange nze kwe nasigaza balala nekyawa era teribaya kusingira mutima gwange olimu otibukika newakuba kusayininga babe empapulo omukono njiweku abo kabaleke bingi kabalete nsimbi omulungi mmanyomu ennyimba ezizo nazo ziwa obudde mpulidde bubadde oyimba olwa Rema olimbye bulungi bwoyimbye olwa Kinene olimbye bulungi ate olulo toluwa budde ng'omukka bwokusika ng'otolowooza oba lwetali lulo otherwise it's a yes era tujja bikuyigiriza nga tutambula ffenna. Tetwagala tukumistekeninge twagala otandika okuyimba tugamba oyo yaani ye Mukisa okusinga oluyimba lwe lunaatandika balowooze nti lwani lwa gundi. Okay, but it's a yes. Twagala best twagala bana bayimba obulungi kuba nga omanyi okuyimbira ddala wabula sikubeerawo nga ogezaako tunoonya baana osobola okusinga kusaasira osobola okunsimuyimba ne baana betubatunonyese okusoka dda twagala baana nga 15 okaba twetaago ba 10 ne batufunamu 10 nga bulungi kituba kitukolera twagafunamu twagenda mu maaso netugenda mu maaso tukyazunsulamu okufuna ekirungi twagenda ogenda mu lockdown era twetaaga abaana bayimbi kubanga abamu baddetugendako abamu bali bulaaya abagenda bagala okubeera tusalawo tufune tusobola okuba nga tusobola okubakeefuufu okuba tebasobola okuba nti tujjayo talents zaabwe. Golden Band tulina abantu bangi tulinga 22 bayimbi. Golden Band gobaga muntu Golden Band tulinamu abayimbi bangi n'abakubi b'ebivuga tulinamu ababackups tulinamu abazanyi tulinga 25 n'emitwe waliwo gye bayita emitwe n'emitwe tulinga abantu 5 kati emitwe egyo Misa Kiwali Musasira wali Mayinja wali Seruga wali Nakuba abagendo tuyungako naye nga mitwe gy'amaanyi ejja giraba ku posta nga tukitinye mulabe ekibayita rebrand mwali brand. Yes. Kubanga enyumba bwe begudde bwe muvamu emiti tulina okizimba ate bulala
naye kuluno tetugenda okukola omwana agenda okutoyenga ko tugenda kola nga tukola tuba tuleeta abaana ne bakola amanya tubateeka mu sente zaffe ne batuddukako nga mbadde mulaba kati tugenda kukola abaana nga tulina okuba nabo tugenda bakosa contract tumuteekemu sente nga tagenda kumala kufuna linnya tatudduke kuwala bajje kunoonya obunoonyereza agenda fe wetuli twagala okuzimba abaana battu abayinza okudda mu golden band nga kusasana batali mu golden band omwana onaasooka okuyimirirawo golden band tegenda kukoma kati golden band yakubeerawo ebbanga lyonna nemubaamu abantu babiri oba basatu naye nga golden band bweri aye twagatumawo abantu ekirungi naye ng'abaana abato baba beetaagisa mu buli ngeri bamukuze oba temukuze abaana abato beetaagisa kuba n'ab'emyaka gyabwe kuba mubaagala okujja obbawagira oba okujja okuwuliza musiki wammwe naye ensonga eyo tuba tulina obbayita omwana ow'emyaka 2 alabe nga munno wa myaka 25 wakiri ayimba twetaaga buli kaseera okuba nti tukyusakyusa entongera groups zibanga essomero nga bwala nti essomero liva ku nassale batuuka ku university osobola oganze ejja kulisomako ebibiina 4 ndiveemu osobola oganja kulisoma paka senior 6 nkole ki n'essomero lisigalawo era tuleeta abaana era ne bano wetuyise si nti bajja kufiiramu ne bo bajja kgenda bw'oyiga kyoyize n'owulira nti kati wooli otengeredde era ning'ogenda ng'olekere ne bano space ffe lino liringa ssomero bw'ogamba nti ssomero njadde isomako ebibiina 4 isome tambula okole ki Katonda wange yanyambye n'ennyimba natandika mpola nga kyali ku ssomero kale nkati nze gye ŋŋenda nengerayo nze nga nali bubi Mukama nanyimusa Katonda wange yanfudde ettaala empya. Oh, sweethearts katubasabire muyitemu abana babayisemu Katonda cyane abasiimye wabula ate ogw'omukisa mulungi. But that's beautiful. Yeah, that's beautiful. Kubanga Golden Band batuleetera aba Caronantondo batuleetera abana bangi nnyo. New Eagles nayo n'ekikola. I think buli singa kibaawo seasonally it helps have more talent